ng'ekibinja ky'abavubuka ba Fangoni abatembeeta omibbi Alien Skin kye bajja bakola effuujo mu kiro ky'olusooka omwaka mu nkuuka mu Lubiri Mmengo tebakomyewo beeyongeddeyo okulikola ku lusooka omwaka. Bano nga balina mukama wa Alien Skin balumbye omuyimbi Pallaso ne bakubagalira mu kivulu ky'Empere Festival ku Forest Park e Buloba. Kyadidde Pallaso okugattagatta ebigambo mu luyimba lwe olwabya banene Alien Skin kyalowezezza nti byadde musosonkereza. Yabayigiriza disipulini bino byabaki agamba bino by'abaana anafiseyo gyakuba kati ngeri nke provoking abaana nga kyabaluma ddanoza nga banoonya balimufunira kati Pallaso lwatuuse n'akuba bino by'abanene n'atandika ebyabanene simanya bajja kukwata okubira abanene. My God, abaana ba Ali ne balumba stage lwacha tumanyira mujje ku mike oluvala okulwanagana Buloba kigambibwa nti Pallaso n'abavubuka be balumbya Alien Skin bonoona ebintu omubalidde emmotoka. Patrick Onyango omugezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano agamba nti Pallaso teyabatuukiridde kugula omusango byabadde Buloba kyokka bakitegeddeko nti yagenze n'abavubuka be Alien Skin ne bonoona ebintu. Ate leero ku makya ate ne bakeera ne balumba ki ne babalumba te maka ga Alien Skin Pallaso n'abavubuka be ne bayingira mu kkomera ne batandika okunoona ebintu badala motoka zibadde bbiri ndabirwa amadirisa g'amayumba ag'ennyumba. Agamba nti Alien aguddewo emisango ku poliisi katwe okuli okulonda ebintu bye n'okumubba. Omusango ogusooka gwa malicious damage, eyokubiri kubanga agamba nti waliwo ebintu byabwe gye babbye, omusango okuggisa eryanyi oba aggravated robbery. Onyango agamba nti bagenda kunoonyeza bazuule ekituufu era alabudde abavubuka nti erali waggulu amateeka. Tugenda kukola okunoonyereza tukakase kiki gye babbye nga fayiro yaffe wedde. Tugenda kunoonya abana bavubuka tubakwate tubatwale mu mbuga z'amateeka. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.